Yes, Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera Redson TV yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawaana nnyo webali kubanga okyatambula naffe ate mu nsonga eno ey'okubanga tukuwa amawulire ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade ka notification abere nga tomisinga nsonga yonna olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 Parliament yayitiddwa bukubirire egenda kubanga etuula olunaku olw'enkya ng'ensonga ze bagenda okubanga boogerako z'ensonga za ssente y'omusolo oba buli bw'enguzi obugenda maaso mu Parliament eyo ekubirizibwa Anita Amongo. Jjukira ebintu bino byatandikira ku nsonga za Mathias Mpuuga ez'emiliyoni 5 ne miliyoni 4 zonna wamu miliyoni 9 ze yeegabira. Ensonga eno we yatandikira era bannayuganda ne bavaayo nga balaga si bamativu ku nsonga ssente y'omusolo engeri gyesaasaanyizibwamu. Anita Amongo abantu bavuddeyo emirundi mingi nnyo nga boogera ssente engeri gyazisaasaanyaamu, ssente ez'okucakala, ssente ezabbaawe magogo. Alex Royce Mufumbiro we yali ku Pale FM nnaku nga 2 eziyise ndowooza okwose eggulo amwamuulidde bulungi nnyo bye yadde ayogerako n'asoma lisiti ya ssente engeri gye zisaasaanyizibwamu mu office eya mukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Kakati olwaleero wenjogerera Parliament jjukira navaayo ne nkutegeeza nti Parliament tetuula Lwakutaano, tetuula Mande. Parliament y'eggwanga Uganda etuula ku nnaku okuva ku Lwokubiri, Olwokusatu n'Olwokuna, naye kati enegenda okubanga etuula ku lunaku Olwokutaano ezenga emergency era bagiyise bukubirire okulaba nga eggwanga limanya ki ekigenda maaso ku nsonga zino ezoogerebwa ku mukyala akubiriza Parliament Anita Amongo. Jjukira bannayuganda eri hashtag gye badde batambuza Uganda Parliament Exhibition nga balabisa obuli bw'enguzi obuli mu Parliament n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Hashtag yeetambudde era ereetedde bangi ebizibu nga Anita Amongo mwamutadde amukowe lino kubanga wenjogerera sawa zino kisinze kwewunzikira wuwe era nga wetwogerera Parliament egenda kubanga etuula olunaku olw'enkya naye nga wenakugambye ekiteeso ekyokubeera nga waliwo agenda okuleeta motion ey'okujja speaker mu office Anita Amongo okumujja mu office okumujjamu obwesige. Simanyi bamujjukira ebiseera we bajjira Pasis Namuganza ku bwa minister era ng'ekiteeso ekyo kyaleetebwa mu Parliament motion bagireeta kubanga ssemateeka akikkiriza ababaka ne bawanika emikono ababaka abakunukkiriza mu bisatu ne bawagira ekyokujjawo Pasis Namuganza. Kati olwaleero omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo wetwogerera nga kyekiteeso ekimu ku ebyo ebisuubirwa okubeera nga kigenda kubanga kijja. Era amawulire genfunye okuveera ddala ku mikutu egimu egituwa amawulire emikutu egimu egitera okuleeta ensonga omukutu gwe bayita the Kampala Journal batugambye Parliament to resume on Friday but our inside sources have intimated that NUP MPs Honorable Zaake Francis and Nyeko suspected to be behind censure motion for the Speaker Anita Amongo are likely to be blocked from accessing the House. Nti ku Lwokutaano ennaku z'omwezi nga 15 lwe lw'enkya Parliament eyitiddwa bukubirire egenda kubanga etuula era ekiwandiiko ekyo kye kigamba era kiriko omutwe ebbaluwa ewandiikiddwa lunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu 2024 nga bagiwandikira kuba ababaka ba Parliament bonna all honorable members Parliament of Uganda ewandiikiddwa okuva mu office of the clerk to Parliament. Omutwe gugamba notice of resumption of plenary sittings. During the 16th sitting of the third meeting of the third session of the 11th Parliament held on Tuesday, Lwokubiri, 5th March 2024, the Right Honorable Speaker adjourned the House since die. Yadjourning House kwolwo naye nga wetwogerera olwaleero bazzeemu ne bayitibwa. This is therefore to inform you that plenary sittings will resume on Friday 15th March 2024 at exactly 10 AM ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ebbaluwa neesayiningibwa Clerk to Parliament Adolf Mwesige Kasaija ne bawako copy Right Honorable Speaker of Parliament, Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Right Honorable Prime Minister, Leader of Government Business Robina Nabbanja ayina okubaawo, Honorable Government Chief Whip ayina okubaawo, Leader of Opposition Honorable Joel Senya ayina okubaawo, Honorable Chief Opposition Whip ayina okubanga naye abeerawo ng'ensonga zino zigenda mu maaso. Kakati ababaka babiri abo bola bankuteredde mu kifaananyi ekyo bagenda kuyita mu kawaayiro okusinziira ku nvuuvuumo ze tufuna bandibanga bagenda kuyita mu kawaayiro article
82 eya constitution y'eggwanga nga bwe nzize njikusomera. Article 82 section 7 subsection E egamba nti the speaker or deputy speaker shall vacate his or her office if he or she is removed by resolution of parliament supported by not less than 2/3 of all members of parliament. Nti speaker ajja kuba ajjibwa mu office singa ekiteeso kinaleetebwa ne kiwagirwa ababaka 2/3 kwabo abali mu parliament y'eggwanga. Kati ku babaka 5 29 abali mu parliament kitegeeza beetabyako ababaka 2/3 okulaba ng'ensonga eno egguka. Naye nga okusinziira ku nvuuvuumo ag'omunda gagamba Honorable Zaake Francis Butebi akiikirira Mityana municipality ne Honorable Nyeko Derek balabika be bali mabega wa kino, naye amawulire g'enfuna gandaga mbu bandibanga bagenda blocking wandibanga waliwo mission ez'okuba blockingira ewaka ekiteeso ekyo kireme kujja ku floor eya parliament. Ababiri bano nyiza okuba tubamanyi. Nyeko Derek myaka 32 egy'obukulu era be bamu ku basinga obuto mu parliament, ayina emyaka 32. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi yazaalibwa mwaka gwa 1992. Akiikirira abantu ba Makindye East mu parliament okuviira ddala mu mwaka gwa 2021 ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Era omusajja oyo yeewaddeyo okubeera nga yeegatta ku Zaake. Okusinziira ku mawulire g'enfuna mbu yandibanga yeewaddeyo okwegatta ku Zaake babeere nga bakwasaganya ensonga eno. Honorable Zaake Francis Butebi ndowooza ye mumumanyi. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 January 1991. Ayina emyaka 33 egy'obukulu. Akiikirira Mityana municipality. Yasomera ku Ndejje era ayina bachelor's degree in procurement and logistics management. Abadde mubaka akiikirira Mityana municipality okuviira ddala mu kisanja kya 2016 2021 ne kino ekya 2021 ne wetwogerera kati. Era y'omu ku abali emabega w'ekintu kino, naye okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga mbu yandibanga agenda kulemesebwa. Era baweereddwa amagezi bano okusinziira ku bannayuganda abamu abayina enzikiriza bwetyo, babawadde amagezi bwe kiba kisoboka tebasula ewaka, basula okumpi ne parliament n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo bize byogerebwa ku nsonga z'ababaka bano okusinziira ku nvuuvuumo ezigamba mbu bandibanga bo beewaddeyo okubeera nga bagenda kuleeta sensa motion eringa gye baleeta omuntu omu gye yaleeta okujja Pasis Namuganza mu office jukira yali minister w'ensonga z'ettaka. Kakati speaker wa parliament nkunyonyodde etteeka constitution ye ngeri gye bayinza ogikozesaamu n'akawaayiro ke bayinza okuyitamu ne baba nga bajja speaker mu parliament. Kati bano ababiri mbu beewaddeyo okubeera nga be bagenda okukwasaganya ensonga eno. So kati embeera ya speaker akubiriza parliament Anita Amongo erabika nga eyongedde okubanga erinnya enkandaggo era tali safe yadde eddakiika n'emu kubanga bintu biwanvuye. Parliament eyitiddwa bukubirire ekitatera kubeerawo. Parliament yatera kutuula lunaku lwakutaano naye ku mulundi guno egenda kubanga etuula ku nsonga y'emu eyo ya ssente ez'omuwoomusolo ezisaasaanyizibwa mu parliament buli lunaku. Abantu ze badde bawulira, abantu bannayuganda bakubye endulu ku social media, parliament neewulira, ababaka ne bawulira, abantu abakulu ne bawulira, ne bongerezaako pressure neeyitirira. Kati wetwogerera nga parliament eyitidda bukubirire bagenda kubanga batuula balabe ekiddako. Embeera Anita Amongo mwali yakweraliikirira kubanga essaawa yonna ekintu kino kiyita. Era okusinziira ku mawulire genfunye mbu Zaake ne Nyeko Derek bandi bakwatira ewaka ne babeera nga tebajja kuvaayo olw'ekiteeso ekyo kireme kubanga kiyita. So kakati Red Zone TV tujja kuba ntubikuwa nga twongedde okumanya okwongera okufuna obutuufu bw'ensonga eno obeere ng'ogimanya bulungi nnyo. So ko subscribing oba tonaba kubanga osubscribinga tuwuliziganye mu updates eziddako.